mu Busiraamu biri ne mu Buganda. Jjo nayogedde ku kintu olugambo lutandise okutambula nti ebbanda baagala kumenyawo. Waliwo ekyapa ekyalabikako mu district y'e Wakiso mu district land board y'e Wakiso nga baakyusa ekyo nno kizza oluvannyuma lwe nayogedde ebigambo eggulu. Waliwo ekyapa ekyakyuka, ekyapa ky'ebbanda kyakyuka ne kidda mu mannya g'abantu bonna munigina. Ekyapa sinnakakasa naye akimpadde aŋŋamba kituufu yakiraba kuba akola mu Lands e Wakiso ku district mu woofiisi y'ettaka. Waliwo ekyapa ekyali mu mannya aga Buganda, ekyapa kya Ssaabasajja awo ekyakyuka ettaka ne lisalwamu ne kidda mu mannya ga Muhoozi ne Mayiga. Naye wulira, omuntu ayigganya Obusiraamu ali ku kitebe ky'Obusiraamu agamba nti ekitebe ky'Obusiraamu kyakusendebwa, yali mu kutaataaganya ettaka lya Ssaabasajja Kabaka awali olubiri lw'ebbanda. Ayagala jjenga omuyambi nti ajja ataasa Abasiraamu adde mu mitima gy'Abasiraamu nga babatwala bwe bati batuse ku kalasiti bigureda bizze nti era pulezidenti awandiise ebbaluwa n'agamba tageza nalaba gureda esende ekintu basooke balindeko tebazanyira ku Busiraamu. Awo Buganda weetuuse ebyapa bya Kabaka bituuse okubeera nti bikyusibwa ne biddibwa mu mannya g'abantu ssekinnoomu. Kya nnaku nnyo nti ate nga bikolebwa abantu abali munda mu Buganda abandibaddewo nga banunula ettaka lya Buganda obutatwalibwa, beenyigidde mu kulaba nti ettaka lya Ssaabasajja Kabaka litwalibwa abantu ba ssekinnoomu. Ekiri mu Busiraamu bakugambye nti kyekiri mu Bwakabaka bwa Buganda. Gwe omulala yenna nga toli Musiraamu ate nga toli Muganda teweeyibaala. Kiva mu Busiraamu kisobola okuyingirira Obukristaayo. Kiva mu Busiraamu kisobola okuyingirira Obukatoliki. Kiva mu Bwakabaka bwa Buganda kisobola okuyingirira Obwakabaka bwa Busoga. Kiva mu Bwakabaka bwa Buganda kisobola okuyingirira Obwakabaka bwa Bunyoro. Kitegeeza nti ekiri atabaala kyekirya n'asigadde eka. Kino kiri Uganda yonna, ekitwala ttaka ly'abantu nga bw'olaba batwala eri abantu ba bulijjo, kyekitandise okubeera ku ttaka lya Kabaka, kyekiri ku ttaka lya bannaddiini. Kitegeeza nti tulina kulwanira wamu okulaba nga tukomya ekintu kino bunnambiro. Abanaatula ne bazinga emikono nga bagamba tebitukwatako, kino bakiyita mpaawo atali kaaba, kubanga omubbi w'ettaka ali omu yekka. Tukole ku nsonga ndala, Museveni abasiimulizeeko ettoomi kubanga temunnaba kwezuula. Bwe muneezuula amaanyi ge mulina, Obuyisiraamu bwe munaazuula amaanyi ge mulina, Buganda ne muzuula amaanyi ge mulina, ne mumanya nti mmwe mulina ffe naffe tulina mmwe, ne tulwanyisa omulabe waffe nga tuli wamu, mujja kulokolebwa. Bwe munaagaana mujja kuggwawo, Obuyisiraamu tebujja kuggwawo. Nalabye oyo omusajja oyo w'ogusweta simanyi kaloole yagambye mbu Obusiraamu buweddewo, mbu kubanga yaleese ekyokulabirako mbu mubajje ye Isirayiri, Museveni ye Amerika, Obusiraamu ye Palestine. Kitegeeza bano bagenda kumalawo Palestine. Obusiraamu tebusobola kuggwawo, ebyo bakulimba, abo babasasulira kusiruwala. Obusiraamu tebusobola kuggwawo ne bwe muba mufa mutya. Obusiraamu tebujja kuggwawo ate temujja kubuwangula. Ekyo njagala tubeetinge. Mubajje ajja kuvaawo. Museveni yagenze dda ateekwa okuvaawo ate Obusiraamu bujja kutereera. Eyo nvuddeyo. Era senga mukwatibwa ekivume, ekivume ekyo kijja kgenda ku mubajje ne famire ye ne be yalya nabo ssente ezo, tekijja kgenda ku Buyisiraamu bwonna. Buganda senga bakera ku makya ne babawangula,
kirigenda kummwe family eziriwo ne leaders abaliwo ekivume kirigenda kummwe tekirigenda ku Buganda ekivume kibeeranga kummwe ne family zammwe naye Buganda tejja kugwawo ate Buganda ejja kununulwa era nga bwebadde Buganda teyinza kubeerawo miliyoni z'emyaka eri emabega gyevudde n'eyita mu mayengo amayitirivu ne mugamba nti Buganda eneggwawo ku mulembe guno waliwo abajja okuggwawo ku mulembe guno Buganda tuteekwa okusikiza Buganda abazzukulu n'abazzukulu baligikwasa abazzukulu nga Baganda bannakabala Obwakabaka obusinga bujja kusikiza obusinga mu mukono gw'omukonjo omulala n'omukonjo omulala asikiza omukonjo omulala Obwakabaka obwo busigalewo naye walibaawo family ezibeerako ekivume eky'omulembe guno so si Obwakabaka bwonna oba obwakyabazinga oba obwa Tooro oba tewali Obwakabaka bujja sigalawo kubanga eyo institution eva mu ggulu ng'eri mu kuteesa kwa Katonda Ettemu lingi nnyo mu ggwanga Uganda tugenda kubanga tubyogerako wali mu politics ettemu mu Uganda lyatandika n'akakundi k'Abanyarwanda ke bali bayita akafulo nasa akakulirwa Museveni ne gurupu y'Abanyarwanda Bakagame Barwijema Bani kafulo nasa akakundi kafulo nasa mu biseera ebyo bya nsanvu mu emeka awo nga balwanyisa Amini abantu baafa even abawere miliyoni y'abantu nga bakyali mu Furonasa bebeeyubula ne bajja mu UPM bebeeyubula ne bajja mu NRA bebali mu NRM bebali mu UPDF bajja beeyubula bweyubuzi bwe bati olw'emirembe egyaliwo kubanga tebaabategeera naye Mukama yeebazibwe kubanga Mukama abatubikulidde tebajja kutumalawo ekyo mbakakasa bingi tugenda byogerako olwaleero ku lw'omukaaga nabateerayo abantu b'e Canada mu komanda Kyuma kya Yesu I'm yet to find out n'okubaleetera details zonna mukyala wa Hudu Hussein omugole ali Canada ali mu kunoonya asylum anoonya asylum ali awo Toronto ali Toronto awo nakibaterayo luli ne mu Salvador bali awo mu kikampu awo mu kigundi banoonya asylum I'm yet to find out ngenda bawa address n'abakoba yadduse emisinde abantu bamunoonyeza n'abakoba naye abantu b'e London mwebali nnyo mwebali ddala Mukama abawa omukisa mwebali nnyo mwebalire ddala Mukama abawa omukisa omanyi babeera bandaba bafuna obudde ne bandaba balina abantu baabwe abandaba ne babakubira amasimu bamugambye edduka bagenda kujja ate yakitegedde era babagambye mu ddwaliro alinayo omukwano gwe yamugambye gwe abantu bakunoonya babakukwatako mwebale kugoba n'abakooba kati kamba noonyeze Katumba wamala yesi naba kumufuna address waali ne bano muka Hudu Hussein ali Uganda ali mukutta abaana baffe Hudu Hussein amanyi bulungi enfa ya Mando Hudu Hussein yakolagana ne Museveni okutta Mando ennaku bbiri bali bavudde mu meeting ne Mando assignment gye baali bamuwa n'agigana n'agamba sisobola kutta Kyagulanyi naye ngenda mulwanyisa bulwanyisa naye ekyokumutta sisobola ekyo kyekintu ekyattisa Mando Hudu Hussein n'aliidinga ddiru y'okutta Mando Zebula yali RCC w'e Kawempe Uganda ebulidinga bali mukutta abaana b'abandi mukazi waali Canada yagenze kunoonya asylum ne muka Salvador mukomeewo mutuule Uganda bakuwa kololo n'okola comedy ng'omanyi ojja zirya pakadi mugenda kudda e Uganda ngenda kuleeta details zammwe bulungi nnyo muka Hudu Hussein ne muka Salvador era bali mu kifo eki we banoonyeza asylum mu Toronto njagala okwebaza kwange eri
abantu b'omu mambuka, most especially aba UPDF. Waliwo akatambi akatandise okutambula ku Facebook. Ticha Lumbu yakataddeyo nange nkateekayo mujja kalaba bangi bajja kateekayo oboolyawo. Okusinziira ku sources zange zenfunye, abantu bali frustrated n'abalaalo balina emmundu ejjoogo mulimanyi eriri mu apa eriri mu Northern Uganda, naye nabagamba Abanyarwanda tebalowooza nti be baakera ku makya ne bazaala abaana. Ne Uganda erina bamaama baffe baakera ku makya ne bakwata ebitooke ne basindika abaana. Va ku bamaama ab'ennaku zino be balongoosa buli lunaku. Waliwo bamaama abakwata ebitooke ne basindika abaana. Waliwo bamaama abasindika abaana nga n'amalwaliro tebageesiga nga bazaalira mu bamulerwa. Ate n'ab'omulembe guno nabeera waliwo bamaama abazadde abaana newankubadde babalongoosa naye ng'era baana. Mbabuulira naffe bamaama baffe bazaala abaana, naffe tuli baana era tuli bantu. Okusinziira ku sources zange njagala okwebaza aba UPDF abakutte omulimu gw'okulwanirira ekitundu kya Kyoli. Kati njagala Museveni ebintu byabikole n'Abanyarwanda, naffe ebyaffe tubikole n'abaana baffe aba UPDF. Bakutte ente ne baziwa obutwa. Ogwo omulimu gwakoleddwa ba UPDF. Ekyo senga mwakitandikirawo bwe nakibagambira senga kyaggwa dda. Ente z'abalaalo baziwadde obutwa. Z'Abanyarwanda si balaalo. Njagala mwongere mukiwe muziwa obutwa. Ogwo omulimu gukoleddwa UPDF. Njagala mumpakanye. Mbawe n'ennamba ya ofiisa oba mumpita wa kusaaga oba mulowooza nti nno nsaaga. Kamalina okumubalaga wano ofiisa wa mu ofiisa gyange. So now is you what are you? Akunkola kyonjukisa wano. Ziri wano zibuuyaana. Obulira n'abakyoli kabayimbeko nabo kabasanyukeko. Owulidde enseko? Obudde bugenze ojja kugenda obinoonye. Eyo assignment yakoleddwa baana ba UPDF abaali venjinze oluvannyuma lw'okuttibwa kw'abantu baabwe n'ejjoogo eriri mu mambuka ku bantu baabwe ng'Abanyarwanda be babakolako effujjo eryo. Mukama bawo omukisa. Kati ffe katubanoonyeza ebikola. Katubanoonyeza ebikola. Anti mwagala bikola tugenda biba. Anti ffe diaspora ogwo gwe gwaffe tujja gukola. Now, ba politicians mukimanye mmwe twabavuddeko. Bye mwagala bye muba mukola twabavuddeko. Kati katwekolere ku nsonga zaffe bannayuganda. Mu butongole ensonga zaffe zonna tugenda kuzeekolerako. Mu butongole ensonga zaffe zonna tugenda kuzeekolerako nga tukolagana n'abaana abali mu bitongole byaffe ebya Uganda. Kati Museveni kalajjuzeemu Abanyarwanda tulabe. Abaana baffe togenda bakozesa bikolobero kubikola ku bazadde baabwe. Gwe ne bw'onooleeta omunyankole tipiko n'omujjali n'omudiployinga eggulu akimanyi nti abakyoli bannayuganda naye munnayuganda. Kati gundi eriwo bannayuganda twegatte, bannayuganda twegasse okulwanirira nnyaffe Uganda. Kino kiri wakati w'Omunyarwanda n'Omunnayuganda. Kiri wakati w'Omunyarwanda n'Omunnayuganda. Nkubira omulanga aba UPDF mwenna mulabire ku kino bannammwe kye bakoze.
bw'oba oli muganda oli musoga oli mukonjo oli nga bakutute ne bakutwala mwakyoli eyo oli mu baganda bo oli mu bamaama bo oli mu bataata bo kalicha yaffe mu Uganda tekyuka kalicha yaffe mu Uganda tekyuka omuntu yekka gwe muba muwala n'omunyarwanda juuza abanyarwanda batudde ne bateesa akaabwe kye naffe akaffe kye ente musooke mukole ku nte nga temunnakola kirala ekirala ebikola byonna bigenda batuukako essaawa yonna kino munnayuganda kuyamba maama Uganda against omunyarwanda alepinga maama Uganda era ba officers mwe n'aba UPDF I salute mwebali nnyo mwebali ddala mukama abawo omukisa tewali agenda kutujja ku ekyo kambongere n'endalo babye ba politicians bajja mu kamera kuzanya politics 2026 ena abantu bafa ennimiro zaabwe zonooneka bazanya politics kumulaba nti ono yayogedde mbwe nkyakomewo mu Arukawunte simanyi luli akomewo mu Opotongo simanyi Opotongo jokomoro simanyi ani kimanya kabonera simanyi Mawokota North South no katwekolere ku nsonga za maama Uganda tununule maama waffe mwe muli baddembo genda mu maaso n'ebipolitics byammwe naffe katukole ku nsonga zammwe ffe katukole ku nsonga zaffe so officer eya commandinze webale nnyo webalire ddala network nene nnyo tewali nkambi wano wansi gye tutalinamu structure wansi w'enjuba awe Uganda tewali detach gye tutalinamu connection oba ya SFC oba ya police oba ya tewali waliba armed forces basoba babiri nga tetulinawo waffe ate olaba tupenetratinga cabinet naye ate UPDF kale tugenze mu politics w'olwaleero politics w'olwaleero ngena mutandikirawa human rights parliament ne Honorable Mpuuga basisinkanye mu butongole mukimanye nti nno ffe twabavuddeko tutandise okukola ku nsonga zaffe ensonga zaffe tugenda zeekolerako mwe muzanya bidiplomasi byammwe naye olunaku lugenda kukya tukusange ng'oyimiridde mu kkubo lyaffe tukuba ku ssimu yaffe totawana kutwegayirira wulira okuva lwe tutandise okukola ku nsonga zaffe tumaze okukizuula ba leaders ba institutions zonna ezandituyambye abasinga mu institution ezo Museveni yateekayo abatugumbuzi mu Buganda mulimu abatugumbuzi mu kanisa mulimu abatugumbuzi mu ekereziya mulimu abatugumbuzi mu Buyisiraamu mulimu abatugumbuzi mu balokole mujjudde abatugumbuzi wonna mu parliament waliyo abatugumbuzi nga Museveni alina mu structures ze monna ataddemu abatugumbuzi mwe twabavuddeko tetukyali bikojogo tusobola okukola ku nsonga zaffe wano bwe tuba tulina okulaga omulembe gwaffe ne maama Uganda nti tusobola okukola ku nsonga zaffe tulina otandika ozikolako twali olumu awaka twasabanga omunnyo bantumanga nnyo olw'okuba nze nali nvuga ekipanka olumu nakikolanga nga nkebera bwe nti mu mukebe nga temuli munnyo oba nga gusigaddemu gwa nnaku 2 ne mmanya yafande katongole tayinaamu mba nva mu byange birala oba balina kye bantumye kirala nenkyama n'awalala ne mbagamba maama bagambe mumuwe ku munnyo ne nguleeta awaka maama aba ali awo ngambire anti namala nga simanyi yatumye biki ne mbiteeka wano mu kisweta ne nkikwata wano ne ndyoka nvuga ekipanka kyange ngenda otandika wali okupangulula ng'ewagundi nasabyeyo amajaani ewagundi nasabyeyo omunnyo ewagundi nagize ate nennogayo n'omuyembe ku kkubo kwegamba nga nzijudde n'amanya kano akasajja kaliba kasajja lwazi kano nno kano bannange mu butuufu wira omunnyo gubadde guweddewo nga nze nkimanyi omunnyo nenguleeta tuteekwa kuleeta omunnyo maama ategeere nti tusobola okukola ku nsonga zaffe
buli walaba nga tewali munnyo guleete. Tolinda kukutuma olumu mama yamala kujaga oh Jesus Christ bannange emmere idewire gende wannasaza bannange ate emmere mala kujja nugamba muno tewaliwo munnyo ekyo n'ekinogera eddagala nga manye tukana mugamba nti omanyi nti wabula ecupa enjatiseeko naye mama gambye muwe ku mafuta kati anti wandireese ecupa ecupa yange ogizza wiri ecupa yange ogizza kati ye naafuna wagaawulamu mama aba ali awo nga nzize n'amafuta. Omulembe guno bwe tuba bantu kukakasa bannaffe be tuli nabo nti tusobola awatali mafuta teeka jangu n'ekidomola jangu n'amafuta jangu waakiri n'akawujjo ak'olunaku bwe tuba baakulaga busobozi bwaffe. Wangadya yagambye nti waliwo abantu abagenda mu human rights nga bagamba mbu babawamba ne batuukayo ne bamubuulira amazima nti waliwo ababaka ba Nuupu abaatupanga tugambe nti baatuwamba okuva emukono ne batusuula e Masaka naye baatusuubiza emitwalo 55 mbw abaana bwe babigamba Wangadya bwe baddayo okubanja emitwalo gyabwe 55 ababaka ba Nuupu ne bakuba abaana abo. Gwe wa human rights okisirikira otya ng'abantu ba Nuupu balinyirira eddembe ly'obuntu? Ababaka abo mwabawaabira mulina reference nga mwabawaabira ku poliisi bakkirizibwa okuba abaana kubanga ffe tetuliiwo kubiitabiita nti olw'okuba wa Nuupu akuba omuntu. Tubuulira amannya g'aba MP abo. Ekibiina kya Nuupu tulinayo looya naye bannange wummula mirembe kanso wa Mary wummula mirembe. Ekyo ekintu tekiriimu musango nga Wangadya ayinza otuleetera abaana abo ne balumiriza nti omubaka wa Nuupu yabapanga. Ekirala ani yabakuba abaana kubanga oliwo okutaasa ddembe lya buntu. Omubaka wa Nuupu ajja atya n'alimba eggwanga n'alimba Human Rights Commission ate n'akuba n'abaana kibooko ne musirika. Olwo Wangadya obeera nga ddala oliwo okuyamba ddembe lya buntu. Ekigaali kiyiye ekinaala kiyiye nanti kati owulira ekinaala kiyiye ani duty kalasi baggwereddeyo bannange ekinaala kibadde kiyiye.